ne Melissa kyenkubulya kyokka kikamu byonna twogedde. Melissa olina okugira okulongoosa emmana ekirungi bambi wakyogera mu message yennyini okirina bwekyogera nti noogera mu mana ewunya neŋŋamba banaye nali simanyi ti wali okimanyi nti ewunya nali ntya nga nange kinkwasa ensonyi okukubuulira nti mmana ewunya naye wakyogera neewunya nga ati kale akimanyi naye yennyini naye nga ekirungi the good news waliwo gundi waliwo n'omukazi mala gwe bagamba asima wali banaaza wali nti banaazaayo gundi abimanyi yaŋŋambye nti yalina mukwano gwe yabiri abiwunya bw'atyo ng'awunya emmana naye bw'atyo ani Suzi bw'aŋŋambye kati osobola okwerongoosa ojja kwerongoosa emmana ne mazzi ndosenga nantume balina ebintu byebagira byonna ebyo yakwetereeza tojja kutunda mmana Melissa mmana eyo gifunemu ssente kankubuulire no nga teweefuddeeko kikubuulyabuulire bambi. Mwana gwe Rita wagudde ku musege oyo musajja nange yanimba nange nampangisako apartment emu nansuulamu nandekawo nandetera empeta nangamba nga bwanjagala ennyo nga bwagenda nansuubiza okuntwala America nansuubiza okukola buli kimu olusajja olwo lwamazi nange ne lundeka mu apartment mwe temulumanyi nti lufere n'omwaka oguwedde emabega eyo lwanfera kitegeera lufeza abakazi bangi luyaaye lwetaagana kuwa obutwa ne mulutta wakumanyoko olinga n'amazi olwo olusajja luyaaye Rita ze nkunyumiza ekituufu oyo omusajja agenda kubabba buli kimu kyonna mwesonyiwe rubbi munoonye negundi n'omukutu mu luteekeyo lwa sitaani. Waliwo ekisajja bakiyita Jaaka Majwega oluusi kyeyita Jaaka Ntuluma simanya Jaaka biki mwana gw'omusajja nga nkwana ku Facebook nasooka neŋŋaana mwana gwe olwagira ng'omanya ekisajja ebifere bwe bibeera olwagira nga nzikiriza mwana gwe nga tumiitinga n'ekisajja kati nsuubiza ensi n'eggulu kati nsuubiza emikolo kati nsuubiza ebiki naye nga kyasooka ne kimbikka laavu mwana gwe ne ndowooza nti mmaze ne ntandika nange okipositinga nga mmanyi nti ndi mukwano ne ntandika nokyanjulira mikwano gyange nga mmanyi nti ndi mukwano mwana gwe kisajja kifere ate nsuubira sinze nzekka gwe kyakafera mwana gwe kireka kifeza abawala bangi kiri okwo ku Facebook kikusuubiza emikolo ne kikusuubiza embaga kikusuubiza buli kimu mwana gwe naye kisobola okukolerako ebimu naye mwana gwe kisajja kifere we kimala okukola emikolo toddamu kirabako we kigenda mu America nga kitandika okubeera nga kyagala okusabiriza ssente mwana gwe ekisajja kifere era bannange abaana abawala beewala ekisajja ekyo kikyusakyusa amannya wekikwanira mugana amannya ng'okigenda omuwala omulala ng'era kikyusa amannya erya Jaaka kirirekayo nekikyusaako erinnya eddala simanyi Majwega simanya biki bannaye mbabulire ekisajja kifere bannaye ekisajja kino kyetaaga kuswaza kisajja kifere tanange ekisajja kino bakiyite kino kyennyini kyopositinze bakiyita kijjaaka kyeyita amannya mangi Jack Majwega kyeyita n'amalala simanya Jack Ntulume kyanimba kyajja mu messenger yange ku Facebook ne kinimba ne kingamba mbu kisawo mu America Colorado State yali 2019 ekisajja kyanyonoonera obulamu ekisajja kifere kisuubiza tekituukiriza kiyaaye kisala ebigambo kisajja kikulu kiri over 50 years naye tekiyimirira ku bigambo byakyo mukwano ekisajja kifu kyayogera ebigambo ebitategereka ne kintabula ne famire yange ne kintabula n'emikwano kisajja kifu nnyo bannange Rita ye bannange ng'otuyambye otuwonyeza ogusajja guno bannange gufu gugamba mbu gusawo naye nga gufu byonna gulimba gufu gutamiivu bwe gumala okutamira gwogera ebitakwatagana gusiru bannange ekyo ekisiraani nkirinako obusungu ne wabakireeta wano nkituga kyandeka nze Saara amanya gange nze Saara alifa alwajja na Saara walaba nga Saara mu bulamu bwe adduke okitegeera bannange obusungu bunnuma kyandeka n'olubuto kati omwana wa myaka egyo 5 kyandeka n'olubuto okumanya kino ekigayi kifere mwana gwe kansooke nkakkanemukko okumanya kino ekigayi kifere kyamproposinga n'okumproposinga ne kintwala ewaabwe eyo oba wa emirambira oba mirambi sibijjukira engeri wentini kirinako obusungu sibijjukira nze mpulira ennaku ku mutima bannange ekisajja ekyo mwana wange namwekuliza omwana w'ekikazi omusajja oyo omanyi bannange Rita
Rita Rita watomedde sijja kuleba mwana gwe oyo omusajja mufere bumuunyako nomuwunyako gwe tewamuwulira mana ng'omusajja yanfera omusajja yanfera omusajja yampangisiza apartment nandaga obulamu bwe sitalabangako nze nendowooza natuuka maama embwa eyo kyeyankola embwa kyeyankola Rita wenkunyumiza ojja nakaaba muganda wange muve ku basajja abasajja sitaani omusajja asaana kukolomererwa ku musaalaba nze nkubulira mwana gwe omusajja kyeyankola mwana muliko bulungi nze yandeka n'olubuto mwana gwe Mwana gwe Rita nkubuulire kisajja kifere kisajja kibbi bannange mu kisabule kirimbalimba abantu nti kisawo mu Amerika kiri eyo mu Amerika kiyola bubina kiri munaaza bakadde bubina kisiba bakadde bubina pampa na kuyoola mazzi bannange ekisajja mu kisabule oba kyetaagisa kukimulisa ku Facebook tugenda kimulisa mwana gwe ekisajja kibbi ekisajja kifere ekisajja kifere ekisajja tukimulisa oba tukiteeka ku peegi ya matiti tulabule n'abaana abawala abalala bannange tukimulise bannaye ekisajja nekikukyayisa famire kisajja kyankyayisa famire yange kyankyayisa emikwano nenneesonyiwa buli kimu nga mmanyi nti ndi ku musajja Dooni kumbe ndi ku mufere awedde emirimu bannange mukimulise tujja kiteeka ku peegi ya matiti